Ku lwokutaano lwa ssabiiti ewedde, Hajji Abdul Kiyimba yafulumizibwa mu muzigiti gwa Old Kampala nga talinnya. Kino kyaddirira akacyankalano akaaliwo ng'ayagala okumanya ebintu by'obusiraamu ebyolekedde okutundibwa ku nnyondo olw'ebbanja ery'obuwumbi 19 kkooti bwe yalagira busasulwe omusuubuzi Justice Kyabahawa olw'ettaka eryamuguzibwa essembabule kyokka ne lisangibwa nga lyagabibwako liizi ya myaka 15. Poliisi yakwata Kiyimba mu kavuvuŋŋano akaaliwo era n'emuggalira. Kati olwaleero Abdul Kiyimba ne mutabani we Hamza Kiyimba basimbiddwa mu kkooti ya LDC mu Kampala era omulamuzi Martin Kirya n'abasomera emisango ebiri okuli ogw'okukuma omuliro mu bantu n'okuteekawo embeera ey'obutabanguko omuli n'okutiisatiisa mufuti mu bajje. Wabula Kiyimba emisango gino agyegaanye. So ekibaddewo olwaleero emisango egyo bagisomedde Hajji Kiyimba ne Hamza Kiyimba ne bapleadinga nti emisango egyo yadde bagitegedde naye tebagikolangako. Kase ekyo kiwedde plea of not guilty kooti n'ekientaringa then ne tusaba kooti babateeka kaluka kooti. Puliida wa Kiyimba ne mutabani we nga ye Mazuk Abdul asabye kkooti ekkirize omuntu okweyimirirwa ng'agamba nti ono munnayuganda omusajja omufumbo nga yeetisse obuvunaanyizibwa bw'amaka ge so ng'alina n'ekirwadde kya sukaali ekimubala embiriizi. Ono era ategeezezza ng'omuvunaano owookubiri Hamza Kiyimba bw'ali omuyizi ku ssettendekero wa MUBS alindirira amatikkira ekintu oludda oluwabi lwe kiwakanyizza. Is the sole breadwinner for all those families. There's a likelihood, high likelihood, that because of his influence and status in society, he will most likely interfere with the remaining investigations in this case. Omulamuzi Martin Kirya bw'abadde akkiriza bano okweyimirirwa abalabudde obuteetaba mu bikolwa ebireetawo obujagalalo wabula nga baddembe okwetaba mu swala ku muzigiti gwa Kampala mukadde. Mu kkooti ebadde ekubyeko obugule Hajji Kiyimba ne mutabani we beeyimiriddwa abantu 6 okubadde mukyala we Kudra Kiyimba, kansala w'ensangi Ssemugera Joseph Bitokote, Pastor Solomon Kanyike n'abalala. Oluvannyuma lwa Kiyimba okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti, essanyu libuganya abooluganda ne mikwano gye abaweze nga bwe bagenda okusigala nga balwanirira emaali y'obusiraamu. Omuntu azanyira ku Hajji Kiyimba era addamu okuzanyira ku Hajji Kiyimba, tugenda kufa naawe, tugenda kukutukirako, toddamu kuzanyira ku Hajji Kiyimba lwa nsonga alwanirira maali ya busiraamu. Obusiraamu si mmwe mwabutandikawo ate si mmwe mugenda okubukomekkereza. Njogera ebigambo bino ku lw'abasiraamu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hajji Abdul Kiyimba ne Hamza Kiyimba bakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 29 January omwaka ogujja okwongera okusomerwa emisango gino. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV, Akawungeezi.